Eggombola y'e Kasambya emu ku magombola 22 agakola disitulikiti y'e Mubende, ng'eggombolola lino lyesudde kilomita 25 okuva mu kibuga Mubende. Abantu abasinga abawangaalira eno bebo bewandiise bamufuna mpola. Okutalaga kwaffe mu disitulikiti eno kututuusiza ku ddwaliro ly'e Kasambya nga lino eddala lya kusatu oba giwandiise Center 3. Wano tusanze Musaayi Mutono ng'ali mu bulumi obutagambika oluvannyuma lwa kitaawe okumukuba era ng'abadde awulubadde. Akomerire ekinanka ekizindaro kya rediyo akibire kikomire aha rudomora. Aha rudomora agenzire nkakoreeba abaana nibeeshunga yagenda yakikomorraho yakitwaraho omuka haza nyowe kandi mbire ntariyo mbire ngire kumugurira obujuma obwo atwakiresere yakibika tiine kitwatongere ahi bamuterera 12 omu kasese tiine kiyatongere kyona. Ku saa 9:30 wetuukidde ku ddwaliro wano e Kasambya erisangibwa mu disitulikiti ey'e Mubende. Wabula embeera gye tusanze wano teyawukanako nga n'eyo esangibwa mpozi malwaliro amalala ag'omu byalo. Abalwadde be tusanze wano bangi ku bo batutegeezezza nti batuuse wano ssaawa eyo ng'emu ey'okumakya oluvannyuma lw'okutambula mayiro ezisukka mu 6. Bangi ku bo essaawa eno era wadde tebannafuna bujjanjabi. Nva mu mayiro 6 mpa Rwentabo ku kyalo Rwentabo ntuuse wano ssaawa 3 nakati banziyeko Musaayi ssaawa 4 nakati sinafuna bujjanjabi bwonna ndi wano ndi bubi. Naikohisha hemwe tukatungire mbazi bamuyakashagama nzizira cyo kuba shaha nk'ikumi titukatungire bujjanjabi. Ekinuma mazena kunya omusujja gundi bubi nazikedde wano ku ddwaliro ssaawa 3 nebanjako Musaayi era okutuusa ssaawa ya leero sinafuna bujjanjabi. Embeera eri ku ddwaliro lino wammeerese bannakazadde nabo nga bennyamivu bya nsusso. Notuka mama kiti nga ziba tezirimu nga bazituguza notuka ku lubutongoza ng'oyaga kuzaala nga tebakufaako buli kimu. Abo batolina kaveera ak'R50 tojja kufuna gwe bw'ojja n'ekikyo bw'osindika omwana tajja kukka baagala kyabwe. Mu kabbinkano k'ebyobufuzi akagenda mu maaso mu ggwanga abeeno baliko omulanga gwe beekubidde eri bannabyabufuzi abali mu kubaperereza okubalonda. Asooka lwanyisa abasawo abatubira eddagala w'omuntu gwa bulijjo kubanga tujja wano ekiro nga twese bakazi baffe kuzaala ne bagaana okutujjanjabisa abakazi ne tugguza ne bagaana okugulawo kati ne tulaba nga embeera eriwo yakunyigiriza. Twetaaga omukulembeze yenna abazze ng'ogye ne pulezidenti waffe omwagalwa babazze tumusaba alongoose mu by'amalwaliro tujja kuba bulungi. Mu disitulikiti y'e Mubende eyeesimbyewo ku kisinde kigofu wa John Patrick Amama Mbabazi gy'asibye ng'awenja obuwagizi. Abeeno basuubiza okugonjoola ebizibu bibasuuza nga bakundadde nga lumonde mu bikata. Akabuuzo kange kali bwe kati bw'osanga oli mu mbeera mbi okola ki? Tokola kyonna ekisoboka okutuusa embeera yo okugezaako okulaba nti ekola ki etereera. Kati mbabuuza akabuuzo kalala mulinze ki? Mulinze ki? Mbabazi kampeyini z'enkya azitwala mu bitundu bya Tooro. Julius Senkandwa, NTV.